diversion eziriwo nga abamu abali befuna ba blogger ba amanyi naddala bali ku home ground abatandise okusaba abantu babavume basobole okufuna relevance ku TV okulumbalumba abantu bannamawulire okubajjako interview okuba nti nabo bafuna relevance nakyo ekirimu kire menjawulo ko bazanyo baganda bange balizonto mwenda group saude mu wadde n'omu nga mukulibwa kidoomole mwe bali nyuma badde mulimu gomukola era mwavudde ne mu exposing omwami meya gambye nti abaleeteko olutalo mutandika okukola amawulire so ekirungi mwamutegedde n'abalamba bategedde so mwami otakyalina bintu byayinza kugamba ggwangu okujjako kwagala okulumba obulumbiro gwasanze nze yagezaako kunnumba ne simuwabudde kubanga mbamanyi nze kasita nasoma omuntu nti omuntu bw'ajja okukulumba nga state funded aba ayagala obeere ku oyo ye engeri bamusasula ngamba nno bwe babwavu nga bagenda bubeera babeere musobola kulumba muntu yenna ng'ayitibwa wa gavumenti okujjako ng'alina kyayagala naye kimulekera n'akifuna nga ye so njera obebaza babizonto n'abantu abalamu mwenna abasobodde okuba nga mukola omulimu guno alright ekiggula lugi ndooza kiwedde nekotteko ne message eno njala kusooka okutegeeza bannayuganda mwena buli mujawangale mu nsi yonna nze njala okusooka okubeetondera ku lw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga twatindye ku mitimbagano gyonna ku tipeegi zaffe tubaga ti omukulembeze agenda kujja ku saa 2 zennyini olunaku lwajjo ayogereko eri eggwanga naye munnange tekyasobose olw'ensonga emu oba endala olw'ensonga nti Yoseriti Bahabulwa mutabani wa Kalekyezi bwe yalabye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kwogerako eri eggwanga ate ng'eggulo limu yali abaddeko mu parliament n'ayogera ensonga n'azikkaatiriza ezaalekesanga abantu abasinga obungi beewuniikiriza ne beebuuza omusajja amaze emyezi ng'ena talabika mu parliament bw'aze ekigambo kyayogedde kikyategeeza buli omu yamuliyese ali confused nga tategeera so Museveni n'agamba sigenda kuleka Kyagulanyi okwogerera ku mawulire kyakoze yaddidde n'aleeta drones n'aleeta n'ennyonyi eziriko jammers ne interceptor ne zijaminga internet ne zigijjako mu kitundu Kyagulanyi yadde emagere tebaakomye okubalabe nga balowooza nti ayinza okujja steve ne bajjako n'amasannyalaze mu bitundu by'amagere byonna ne Kampala yonna ne bajjako internet so olw'ensonga eyo twagala obeetondera ku lwa NUP ne ku lw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu munatusonyiwa okuba nti yalabiseeko olw'ensonga omuwendo olw'ensonga nti gavumenti ekola buli kisooka okola nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takola ki tayogera nammwe so ekyo twagala obeetondera olw'ensonga nti bwe kityo bwe kyabadde tetuna kye tugenda kuzza olw'ensonga nti omukulu ye yeesomye okuba takkiriza muntu n'omu kwogera mu Uganda ng'ayagala mu suffocating ye aba nga yalina okukola ekintu buli kimu kyalina okukola so no ye ensonga bwetyo bwetambudde kati njala tandika ne video eno tutandike bulambalamba olw'ensonga nti ensonga njala zikwata nga mwino zimanya musharinge video eno tugende maaso kubanga kyenjagala njala mufune information enve wano ngende nange nkole ebyange alright njala tandika bwenti nja kuddamu okusaba bannayuganda mwenna nga mind muwagira NUP era nga muwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wammwe mbasaba temuddamu kusharinga mboozi zimalamu maanyi zityoboola bakulembeze baffe abalondebwa mu kaseera kano nja kiddamu olwaliro state erina ekintu kyetuzanya kye mulemi okutegeera ate zze mbategeeza state ebintu byekuna ne balimu okutegeera emboozi egenda maaso ku social media ne vidiyo ezaafulumye omukulu Dini Savas yatandise okukola series ezo ziri state funded videos era nembaga banga oli blogger oba oli muwagizi wa NUP nga nawe okyajja ku live n'otandika okuvumirira abakulembeze ba NUP nti babawadde ssente mu kaseera kano oba baali oba tebaalidde si kyekiseera essaawa zino okwogera emboozi zino emboozi essaawa zino okwogera zaakuzimba bannayuganda bateekamu maanyi kola strategies nakumanya ngeri gye tugenda okusabamu okukireminga victory yaffe ne bw'ogenda mu maaso n'otandika okugamba nti gundi yalidde ng'opromotinga NRM mu kyezimba please mba botumenye emitima n'abantu bamenye emitima one njala bagamba ekigambo kino omwami Dini Savolo yakolako ku NTV ne bamugoba olw'empisa envundu n'agenda n'akolako ku BBS Telefina still ne bamugoba olw'empisa envundu ono nno n'agenda n'akolako ne Mbulange Mengo ku lupapula lwe bayita eddoboozi still ne bamugoba kati yagenza okwekemekereza ng'ali ku radio gye bayita TV gye bayita Delta ey'omusajja gwe bayita Ntake era ne still nga munyampi nga kwakola njagala mwetegereze ekigambo kye bayita facial expression n'omuntu munnamawulire ali professional engeri gy'alina okupresentingamu ebintu bye engeri omwami gye yabadde asomamu ebintu njagala kukubuulira omwami kubanga tunategeddeko olwaliro twamaze okukola programu zino okubategeeza ntegeddeko nti buli muntu gwe yayogeddeko yalready yagenze eddambalo ekikwatako bamusamoninge ababuulire aleeta obujulizi na biki ebiddako ku nsonga gye yaleese bwe mulaba ensoma gye yabadde asomamu ebintu bino yabadde state funded era nga alina ekigendera kyakwonoona nkiddamu Museveni ye kyayagala nga ye omuntu kwe kuteekawo
omuwatwa wakati w'okwawulamu ekibiina kya NUP essaazi no kyayagala kuba kyasinga okwagala. Kati ngaffe abamanyi enkola ya Museveni tugamba kiri ekintu kimu. Oba omuntu yalidde ng'omumanyi ng'okitegedde yalidde naye nga wa NUP sooka omuleke tumale okufuna Victoria yaffe. Ebyo byonna Kyagulanyi Robert Ssentamu abimanyi. Byonna abimanyi talina gw'atamanyi. Ky'ofuna batasobola kuvayo byogera essaazi no olw'ensonga nti amanyi ki ekigenda okuddako. Kati naffe jjala tukole ekintu kye kimu. Omuntu okuddamu okwenda ku nsonga nti gundi yalidde oba okola nsubi kubanga obanga agamba nti opromotinga Museveni asaanyewo ekibiina. Obanga agamba nti abakulembeze be tulina obamalamu amaanyi essaawa zino. Yes, buli muntu asobola okukola ensobi naye essaawa zino gye tulimu ssaawa ya kunoonya buyinza bwaffe bwe twafuna era njala basa mwenna please. Oba oli bloga oba okomentinga oba owandika temuddamu kusharinga bividiyo ebiri state funded nga bimalamu abakulembeze baffe amaanyi. Ffenna tetuli balongoofu naye kinja okubasaba nti ekintu ekyo kiri state funded era mukulu ono eyakoze ekintu kino Dani Lubo wasaava ono nno yeyita musajja mulangira aludde ku TV okwo ng'akola emirimu egy'enjawulo egimu egyamulemesa n'okuba nti atuuse waali. Njala bagamba nti omwami ono alimu nkiddamu omwami ono alimu omukono gwa gavumenti okuba nti akola ebintu bino kubana bagamba nti Museveni takozesa n'atakwonoona era ajja kwonoona. So njagala mubeere bantu balamu mubeere ng'abantu abakulu ebintu byonna bitambula ku social media nga bikwatagana abakulembeze ba NUP byonna biri state funded to disorganized n'okubaawulamu abantu ba NUP mukitegedde bulungi. So njala bategeeza nti soon oleta mugenda kulya ng'omwami bamusamoninze mu kooti oba ku police somewhere atandika okuba ntegeddeko abakulembeze mbatandise eddomo okutuukirira TV eyo abawulire information ejjajijje lwaki alino n'amanya g'abantu mujja kukola gye binaakomekezo mujja okutegeera mubadde mutambuza diversion n'okwawula mu kibiina ekyo nkibabuulidde kubanga nasobodde okufunako ku balooya bamuli baga nti ono mwami asaana kubanga abulirizibwako ani amusasula era akolera ani nga munda Uganda atuukiridde essaawa zino yandibadde atwala obuvunaanyizibwa n'agamba no njagala change oba mpagira Museveni nga president nga Yoserero Chabasono tono wakalekezi ku bintu bibiri natubuli ekintu kimu naye one tetumanyi ludda kikwagwa two bana Uganda bali mu kubona abona bagala change ate yava yavumirira abantu abanoonyesa change kitegeeza ki aina gwakola tetugenda ku lwawo njagadde bategeeza nti ebibozibozi bine bitambula bimala mbakulembeze baffe maanyi era tugende maaso mukitegedde bulungi era tugende maaso nga tunoonya obuwanguzi bwaffe bisigale bijja tusanga njala baga ekigambo kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze batambula no bonna abamanyi endya n'ensula bonna abamanyi okujja nga yavudde n'aga nti ono bwati akoze n'ebisigale bina essaazi nze kati kansoke mbabulire nze nawano wentudde na information empya n'enkadde ekwatagana ku buli mukulembeze yenna eyalondebwa mu NUP ng'ojjeko Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna abamanyi endya n'ensula naye kulw'ekibiina ekyo ekintu nasalawo nenkireka nengamba tusooke tumalirize okulonda tusooke tumalirize buli kimu ekintu bwe kiba kigenze nga tukireke kitambula era nenkireka nekitambula sikyayogera ku muntu nti wa NUP yalidde sikyayogera ebyo nabivaako kubanga nategeera Museveni kyasinga okwagala oba walidde bati walidde it is about change twagala change era ekyo ze sijja kiruma mungenda bagamba buli muntu tumuleke tufokasinge ku ki tufokasinge ku byaffe bino mukitegedde bulungi olw'ensonga tetujja kumalako na Museveni obuye bw'alina ne mawulire kuba mawulire gonna yakola ki yagatwala awo nno omukulu eddiini saava lubo wangenda kusaba ng'omuntu omukulu aludde mawulire ekyakugobya ku NTV okimanyi ekyakugobya ku BBS Telefine okimanyi n'ekyakugobya ku Dobo ku Buganda lupapula mawulire lwa Buganda bayita eddoboozi okimanyi bulungi kati naffe totuleetera buzibu tukusaba kola ebintu ebikukwatako va mu bintu bya NUP oba tuli wa NUP biveemu n'aba NUP mwena ngenda basaba please mumujje wansi mukakkane wansi tukonsentrate ku strategies tugenda okukozesa okuba tutwala obuyinza bwaffe mu mwezi gumu n'ekintu okuva kati ebisigale byonna tubirekera omukulembeze ajja kuba abitegeera bulungi nnyo era ng'abikola. Alright, kati video etandise njala muntagingire omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ntandike naye mangu nnyo sagala barwisaawo njala muntagingire omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi manyi kuno kwoli ya okusookera ddala Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi twetaaga Victoria yaffe by all means ngenda kuwa brief information from Thursday n'olwaleero nkutegeeze embeera ki gy'olimu biki ebiriwo na biki ebigenda mu maaso ojja kutegeera njala tandika bwenti video gye nasembyeyo okukola nga nambulula ensonga zonna olukwe n'enteekateeka gye mwali muteeseteese okukozesa abamu ku bakulembeze baffe aba NUP okuba nti mugenda bassa ku sayidi gye mwagala ebeereko entuufu mutandike obbakozesa ebizibu okubawa emmere okutwalira abantu baffe mu kkomera babawo obutuwa baffe
then mulyoke mukwata baji batwalidde mubateeke ku treasonous case oba ku murder case oba attempted murder mubasibe emyaka gyonna ebufukunya mukendeze namba y'abanuupu information olwafulumye Museveni wabadde furious nnyo n'okubira Semwai boss Abel Kandiho nowa iso nobavunaana nnyo kuba nti information yafulumye etya era wetwogera abantu bangi nnyo abali mu kunoonyerezebwako mu bitongole bya Semwai ne iso information yafulumye etya nabagamba nze buli wamu ninawo drones nembisenge byamujja kutuuka okugendayo ndita information egibawo kati Museveni ekyakubisiza essimu ng'ovuma Abel Kandiho omuvumo olw'okuba nti information yafulumye ku myaka gye84 n'abaana abayitirivu boolina bwe wazaala mbaka abasajja Museveni n'ebizibu entoko by'okoze mu Great Lake Regions gwe tosobola kutana n'otuuka kigira emyaka gyendimu kati nina okufunamu ensonyi nti abantu bantegere nti nzita abantu gwe obukodyo wafuuka sitaani waaku nsi nti yaleka n'abazzukulu bamuhooza okuba nti nabo basigiddemu ensigo yakutta busi bantu kino ekintu mwandibadde mu kiko kubanga ekintu kibalemeredde kati okutta abantu si ye solution kati gwe wotukira okubeera Abel Kandiho essimu omuyombese information eno yafulumye etya okutuuka mu public oba okutuuka ku Lumbuye kiba kitegeeza ebintu bingi bye mbadde mukoze okutta bannayuganda nga tebamanyi so mukulu Yosef Tobasoni Mutono wakati ngenda kulaga figure olwali ne information gye nina gye nfunye from Thursday ojja kutegeera nti ensi yakukoowa ate you have to give us olina tuwa Victoria fe by all means kubanga n'okulayira ko kulimu amatanka n'empalezo ojja kutegeera ekirala bwamaze okubira omwami yo simu ng'oli munyiikaavu weponga ate oli mutwakaavu nolowooza nti ffe twakomya okufuna information tujja gifuna kubanga drone zaffe zitambula ekiro ssaawa zonna mpaka tufuna information ntandise bwe nti olunaku lwabadde lwakuna ku ssaawa 8:25 nkiddamu Yoseri Tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Karekezi olunaku lwabadde lwakuna ku ssaawa 8:25 ku lwokuna watumizza abasawo babiri okuva mu ggwanga erya Congo ab'ekinnansi n'otumya n'omusawo ow'ekinnansi okuva e Tanzania okunoyongezaako n'omukyala gwe bayita kulannama be basawo bana ab'ekijjugavu bwaleese jjukira nti abasawo oli gino bwali olina abamu bafudde abala baakuddukako muno mwe muli Bisaka omugenzi gwe baakaza oyali musawo wadde weebuzabuza nti yali wa ddiini mwe mwali omusawo omunyarwanda eyali eggaluga eyakuddukako n'addayo ewaabwe Rwanda mwe mwali eyali yeeyita omumbejja wa Buganda yeeyita Bwanga oyina eyakuddukako ono ye Mukandoni Silivia oyo yatunda ssere n'okugaba ebintu by'ekiyaayi oyo ye tena kyasobola kukolera kubanga empewo za Buganda teziri naye oyo mugwira nsowoli mu Buganda tasobola kubeeramu abasawo bano Abaganda bw'abayise ku lwokuna babeeko engeri gye basobola okuzza biki ebikutawanya remember Museveni bwali nga State House yezimbibwa mwasalaasala abantu ne muteeka emitwe mu misingi egya State House mingi nnyo ng'okukola saddaaka bwe mwakwata contract ey'okuzimba ekisaakaate oba gwe tuyita Bogwe okwetoola State House mwakiwa omugenzi Zimwe Kasagga mu kuzimba ekisaakaate kino yasangamu saddaaka empitirivu nnyo ez'abaana bannayuganda nga mbatadde wansi mu misingi okuzimba ekisaakaate ekyo nekitegeeza nti State House yo kennyini kwetudde eriko emisaayi gy'abantu miyitirivu nnyo ejattibwa era nga n'ensonga lwaki Zimwe teyasasulwa nsimbi ze ne mutuuka n'okumiza omusunga muwadde obutwa ensonga zaali nti Zimwe yali amaze okutegeera biki ebyali mu State House mu kuzimba State House wepo ne Bugwe oba ekisaakaate kya State House eyo Zimwe yabanja ssente ze ne mutuuka okuba nti mwamusindikira omumpembe eyamujjambulamu ng'amuwadde obutwa Zimwe n'asigala ng'asigadde abanja obukadde obwa $5 obutaamu mulimu party oba ekitundu eky'okuzimba State House Zimwe nakkirira ezira kumwa Museveni manyondaba ku lwokuna bwe zabadde bwe ziti ku ssaawa 8:25 ez'akawunge ez'amalega ekyemisana abasawo babiri okuva e Congo batumizza n'omu okuva e Tanzania n'omutumya wepo ne mukyala kulannaba bajje bakubuulira ebiki ebikyamu ebigenda mu ggwanga mu basawo bano omu ku basawo bano yakugambye bw'ati omusawo yakugambye essaawa zino Museveni wetwogerera olina okuba nga tokyasula mu State House eno entebe n'ombuuza lwaki n'akugamba nti State House eno ejjudde omusaayi gw'abantu omuyitirivu tosanidde gibeeramu kati olina kubeera mu kifo kirala
Kyokka jjukira omusawo Omunyarwanda oli eyali abeera Galuga yakugamba nti olina okusula mu State House eyo lwampaka ng'ate osula kafaliso ka inchi 2 wansi okkakkanya obusungu ow'emizimu ew'emizimu egy'abantu bewatta bweppa mu State House mwennyini n'emizimu gye watta Luweero Rwanda Somalia wonna omusawo oyo yakugamba Munyarwanda yakugamba nti olina osuka kati otono yazze nakugamba nti olw'omusawo muyitirivu goye munda mu State House ne buli wa State House toteekeddwa kusula mu State House eno kati n'ofuna confusion between omusawo oli abadde ng'akolera ebbanga ddene n'abantu bewayitidde naye ng'ono yakugambye tolina kusula mu State House ate nga nawe okimanyi bulungi nti woobeerera safe ng'oliraanye ekisaawe ky'entebe ewali parking ennyonyi weesobola okupaakinga oba airstrip n'osobola okugumalamu omusubi kati oli confused between naye nga bano bonna bw'abayise okusala entoto engeri gy'ogenda okusurvivingamu nga buli kimu kyakukyukira bwe kyokwatako kyakukyukira so ndowooza wategedde nti abasawo nabategedde abakongo 2 omutanzania omu ne ku lwannama yagiddeko kanjera kugamba ekigambo kimu Yosef Tonasiro mutano wa Kalekezo bw'ali ojja mu bukulembeze wayita mu Buganda era wayita mu Baganda n'oyita mu Bwakabaka bwa Buganda Mbalangira n'Abambejja abakuyamba okutuuka gye watuuka bw'omala bakumala okutuusa gye watuuka wagaana okuzzayo olutabaalo wazza lwakukwata bazzukulu ba Buganda kubasalaasana na kubatta era kiwakikola bulungi nnyo ekirala ogenze okyusakyusa obulombolombo n'ennono obw'ennono z'Abaganda bw'otuuka n'okwokera amasiro g'Abassekabaka g'Ekasubi nga bawummulidde ng'olowooza nti emisambwa giyinza okuba nga misanyufu emisambwa emizimu egya Buganda gyakuvaamu dda ne bw'onookola ne bw'oleeta omusawo ng'atambulira ku mazzi tonna ky'osobola kukola ku sayidi eki ey'ensi endala etali yabalya mmere tonna ky'ogenda kukola ne bw'onooleeta ani ne bw'onooleeta Jakichani ne bw'onooleeta Boloyenge ne bw'onooleeta ani ne bw'onooleeta gundi Getiri ne bw'onooza Bulusiri ku lutalo olw'emizimu olw'esayidi eri abatali yalya mmere Museveni tokyalina kyakukola ekyo kyo nkikubuulidde tebakulya ssente buli kintu kikwata kizze gye kyalina okubeera era obinyiike mu nsuwa ove nga obudde bukyali ngenze maaso nkujjukiza nti omusawo oli gwali okozesa Omunyarwanda yali abeera Galuga yakugamba ebintu bino wammanga yakugamba nti olina kubeera mu State House ng'era osula kafaliso ka inchi 2 njagala obulire eggwanga Museveni ng'osaagala olimbe bantu mulumu mw'obeera nokugawera mu kafiriji akabeeramu omusaayi gw'abaana bato gw'onywa omwo mulumu muli n'akafaliso ka inchi 2 kwe weeganzika n'owummula olw'ebizibu ebiyitirivu by'olina nga wagenda mu malogo okusinga okudda Katonda kyokka ng'abaana baga nti balokole balina kyaki basabisa abantu ne weewunya ensi kikyeriko kyegenda maaso ngenze maaso ku lunaku olwokuna lwennyini nabagamba musajja atuuza meeting kati ali ku pressure y'amaanyi ku lunaku lwennyini olwokuna era wazzemu n'okubira Abel Kandiho nga bwe njogedde wali mu kutandika n'omuvuma byutavumika n'omugamba information yafulumye etya etuuka ku musajja ono ayogera nga gwolowooza ffe twakugamba ebintu byonna byokola mu State House okuggyako ne bw'onoogenda Lwakitula ne bw'onoogenda eri ku faamu gisime gy'oyita faamu y'ekisozi ne bw'onoologa ludda wa okujja gwe kennyini nga wejjewo ne family yo ne information tujja kusigala nga tugifuna ekyo kyo nkikubuuliddewo abakozi obagobye okyusizza mwatuuza ne meeting ya family y'ekika kyammwe buli omu atandika okumonitaninga abantu be yaleeta nga mulowooza bagaba information ekyo nakyo kyagaana okuba nti information still ekyafuluma kati okujjako mwe kennyini nga mwekubye ebyasi ne muvaawo information ejja okusirika naye mbaga temwekubye ebyasi kuggwe mutabani we ne mukazi wo tujja sigala nga tufuna information details ne mu office z'abasajja bakozesa okukinya bannayuganda ekyo kyo nkikubuulira ngenze maaso kati njagala kumalako ekyewungula ku mutwe era nkugambe Museveni nti ensi ekusonyiwa busonyi kubanga tetwagala offe naye time bwereetuuka nga twagala Katonda akutwale Museveni ojja kgenda within a short period of time era ku lunaku olwokuna lwennyini ku ssaawa 3:05 do you copy Museveni ku lwokuna ku ssaawa 3:05 ezaakawungeezi obuba bikiro wafulumye mu State House Nakasero wafulumye mu State House Entebbe wafulumye n'oyimirirako ebweru still okumala eddakiika 20 naye ng'ekyafulumye wabadde ng'omuntu agenda ofuluma ogende nga motoka ezo zikulinze n'oyimirira eddakiika 2 ng'otunudde embire waggulu oba kadde kalombolombo ki ke baakugamba abasawo otunula embire otunule munnyeenyo otandika okwogera by'oyogera naye ng'ate tolina gw'oyogera naye ndowooza wadde osamirira mu mutima n'okusaba lubale n'emizimu gy'ewama gye kuyambe ku mbeera enkyamu ekuliko ne remember akugambye nti ku sayidi abatali ba mmere abatalya mmere essaawa zino baakuvaako dda eddakiika zino 2 ze wamaze ng'otunudde mu bbanga ng'abasirikale bakulinze otunudde mu bbanga
tewali muntu ku nsi kuno yategedde kiwadde okola kubanga adde otunudde mu bbanga okumala eddakiika 20 era bwe zaweze essaawa 7:25 abadde balowooza nti ogenda kwesolosa emmotoka watambudde n'odda buzzi mu State House munda n'otuula okumala essaawa endala 2 ng'otudde tolina gw'oyogera naye wadde gw'onyega era ng'oli awo kanula maaso. Bwe zaweze essaawa 3:25 jjukira ofulumye 7:5 omala eddakiika 2 ng'otunudde mu bbanga tonyega muntu yenna bakutunuulidde naye ng'otunudde mbire mu mmunyenye ebigabo by'oyogera teri yaddaama yo wadde olaamiriza naye njagala kugamba oba oyise Jackie Chan oba Bolo Yenge oba oyita Jetiri oba oyitaani jjajja ku sayidi y'abatali bali ba mmere awo tokyalinawo mukisa nkikubuulidde. Bwe zaweze essaawa 7:25 n'oddamu ne weesoloza mu State House n'otuula wamazeyo essaawa endala 2 ng'otudde naye ng'abasajja bakukuuma bakulinze. Bwe zaweze essaawa 5:20 n'oddamu n'ofuluma butereevu ne weesogga emmotoka yo ne bakutwala gye baakututte n'ogenda naye nga byonna ebirowozo byakubaddeko okimanyi bulungi nti eyakwawula esiridde nga bagamba nti akanafa tekawulira ng'ombe ate ng'omuntu bw'aba anaafa afuna ebyebikiro mu bbanga lya wiiki 2 oba mu bbanga lya wiiki 2 oba omuntu anaafa amanya nti anaafa naawe okusinziira ku sayini ze tulaba wano mu public ojja n'olagaba nti oli mugumu nnyo naye okusinziira ku sayini ze tulaba mu 7 wandibanga oyolekedde okuba ng'ogenda ekaganga okusinziira ku fire tulaba drone zaffe zibiziraba ne supervision ze tulaba okuva mu kamera zaffe ze twasindika ennekusifu wandibanga oli mu byebikiro n'okwefumiitiriza ngenda ddi nfa ddi era ngenda ntya zino essaawa 5 dakiika mepepere zewafumye okuyingira emmotoka zo zikutwale kubanga ennaku zino tokyagala kusula mu State House ente bumanyi bayinza okusalako essaawa yonna ekyo nawe okimanyi bulungi. Ngenze mu maaso kati ngenze ku lunaku olwokutaano ku Friday ku ssaawa 5:26 ez'okumakya mu State House Entebbe. Era okusinziira ku ddowuni zange ennwanyi oba okusinziira ku ddowuni zange n'enswera z'oku bisenge zaŋŋambye omukulu gwe olw'okuba nti omanyi nti Abamerika bakozesa GPRS okutracking omuntu gwe baagala sitiri okufuuka tageti yaabwe kati gwe wasalawo smartphone tokyazikwatira ddala nti gwe okwatira ordinary model phones okuba nti ezimu teziriko GPRS baleme kutrackinga wawooli. But let me inform you this. Esimu gy'okwata ya kika kya Nokia slider ordinary model fashion gy'olina slider Nokia gy'olina gy'okwata. Olunaku lwajjo ku ssaawa 5:26 Yusuf Basula mutano wa Kalekizi wakubya olukomo n'olukubira omuntu omu gutusuubiriza nti ayinza okuba nti ennaku zino gw'oyogera nnyo naye nga ono ye Lutandikano Kizza Besigye ng'ombuulira embeera mw'oli. Ku nsonga ze wayogeddeko okusinziira ku nswera yange kye yaŋŋambye ku kisenge yaŋŋambye nti omwami ono ali mu kutya naye mu kutyako kwennyini omuntu gwe yadayogera naye nti bateebereza okuba nti Lutandikano Kizza Besigye ng'ambuulira embeera erimu ng'amugamba bw'ati. N'amugamba ndi wano naye ebintu bigenda mu maaso sibitegeera. Kisooka nina mu mutima gwange ekiŋŋamba nti waliwo abantu abanoonya okunzigyawo essaawa yonna era nga gwe kennyini mu 7 okimanyi nti waliwo abakunoonya bagenda okugyawo essaawa yonna wakimugambye. Essimu eno neyatutte essaawa nnamba ng'oli ku ssimu eno ng'oyogera n'omuntu oyo kubanga nategeddeko ennaku zino abantu b'osinga okwogera nabo mu Uganda kati oyogera Lutandikano Kizza Besigye wepo ne mukazi we oba mukazi wammwe Wini Byanyima be bantu babiri b'osinga okwogera nabo kuba kati trusting ennyo okusinga abantu abalala bonna. So ku lunaku olwokutaano ssaawa za 5:26 ez'okumakya wakutte essimu yo eya Nokia slider n'okwata n'okubira ateebereza okuba nti Lutandikano Kizza Besigye kubanga ennaku zino gw'oyogera nnyo naye wepo ne mukazi wammwe Wini Byanyima gw'oyogera gwe basinga okwogera nabo n'omugamba embeera gy'olimu era ng'oteebereza nti waliwo abantu abakunoonya era baagala okukumiza omusu. Nakugamba nti omuzira afiira watono nnyo tafiira wanene nnyo. Museveni gw'oyinza okuza nti ogenda fiire wantu wanene nes please ndowooze wantu w'onoofiira ajja kuba watono nnyo bw'oba otandise okufuna ebyebikiro nga waliwo bakunoonya ng'ate gwe abadde asinga oga nti gw'osinga amagye era oli Ssaabalwanyi. Nze ndabanga obudde bwo buweddeyo ate ebyebikiro bitandise okukola ki okukujjira. Kati mukulu ku ssaawa ze wamaze essimu eyo n'oyogera ebigambo bye wayogedde n'otegeeza omuntu oyo nti osuubiriza waliwo abantu probably waliwo abantu bakunoonya. Let me tell you this, probably waliwo abantu bakunoonya. One, fe abanoopu tukunoonya twagala Victoria yaffe ekyo tukitadde wano. DRC Congo eri abakunoonya family ya Kabila oli senior desire ekunoonya. 2, omugenzi mu busu Seko Wazabanga akunoonya abo basatu. Tugenze Rwanda family y'omugenzi Abyalimana ekunoonya. Tugenze Burundi family ya Nkurunziza ekunoonya. Family oli Ntabyamira ekunoonya. Tuze mu Uganda family z'abantu bewattira abantu baabwe
okuli abamajamba abanene okuli banda Uganda benyiri ba individual bakunoonya banda byabufuzi abayina abantu babewatta abantu ba business personnels abakunoonya nabo kufuna ko photocopy banji kugamba abantu bakunoonya banji nyo garanga family ya garanga ekunoonya jiwawe nyonyi ebichupuli weyagala kutira mu Gilbert mu Kenya naye kunoonya Somalia family wadde we front mu kwano gwa fara ID ne family nga wagiteke nagulo inaji wapangise wale na majaga ko fara ID ebizu byokoze Somalia nabo bakunoonya bakwaga photocopy kati muganda wange boganto ina kunoonya labo banga osubiza bakunoonya omanyi bagambo kali addakadda envunyu ogirira mu katiko nemala nekunida mu coffin joli bwomu nga teweyinya neryo kwekulira nawe nosoka nokola kino olira kati mukulu ebyabikiro byatandise okuwulira ng'okuba n'essimu okubire bakyali ba OB obabuulire kiki oliko mukulu ojja tegeera nti ensi yakukoowa wotukira okubira OB essimu omugambo wayi nsubiriza okuba nti banoonya tenge ekitufu bakunoonya amagye ne boonogakyusa kuba kati nategeddeko SFC wagiyiwa mukujiwa no manya nti SFC yajja mu division nti mukazi wa Janet Kemba bazayinamu amaje mutabani wono muhozi kanyero pamwa ayinamu amaje bweke nyini owabuyi order nebo order tezimanyi kyova nti waleta ko n'amaje amagwiro okukuma era nga ne ku convoy oba ku convoy ekukuma kuliko abasirikale abatali na Uganda abakukuma kubanga nnaku zino bwesigadde ne kwesiga amaje genyini gwe training ngira kitegeeza to China bwesiga kino kitegeeza ki ndowooza ebintu bingi biwalikira n'ekirala weeralikira nnyo kubanga International Criminal Court egenda kukunoonya kubanga balina okufuna bayina okufuna ate wona wandisibire nti ogenda kuddukira baba bakulaba ekyo kyonki kubule bakulaba olinga njuba kubanga n'omuziba ajuulira n'ekigala ajuulira ng'emooja essaazi n'abantu bakulaba essimu eyo ebyagibaddemu byebyo n'ebiranja bijjo olunaku nabambifunye ebisigadde ku ssimu nga maze okukwatagana bakigatto gabanga abakola mu mayengo ag'empuliziganya okutuwa biki byabadde mu conversation naye nga ku still twasobodde okufunako ebitono bitegeeza nti wadde oyogera n'omuntu ng'omugamba nti you suspect that some people are looking for you and they want to kill you. But unfortunately, you know, because you know what you did. You know what you did, and some people and some groups of people are looking for you. So be fine. Don't worry. Hey, don't worry. Be happy. Don't be happy. Don't be happy. Don't worry, Mukuru. Yeah, don't worry. You've been assassinating and killing people. You think that those people are stupid? They have their families, and they're missing their relatives whom you killed. So be happy. Don't worry. I'm going to expose you. You wait. Ngenze maso. Era nkugambye nti okusonda mu conversation gye twafunye mu maloboozi gaffe wadde oyogera n'entandikano kiza Besigye nga mwogera ku nsonga ezimu ngera omutegeeza nti waliwo abantu abakunoonya kituufu bakunoonya ate bajja kufuna. Ngenze maso. Lwadde toli butyo mutabani w'omuno mwanywera omwenge n'abanganga yagusogola kubala ya bwe ya Dewington Road obanywera wali waggulu mbaga nti banywera abakungu bokka ba government olwokuba tebakyagenda mu babala abala bamanyi nti bagenda bawerayo butwa omumpembe ono muhozi kanyerugaba obanze gwepita muhozi kanyerupama omuvubuka ono recently wiche wedde yepozinga nga alina ambassador wa Turkey n'akwataganya ebyokwenda ku embassy ya Turkey mu Uganda kagezaako okuntiisatiisa naganze sitya buli kimu nja kikola kubanga lino ddembe lyange ly'obwe bange ng'omuntu asobola okwogera okutegeeza bannayuganda batasobola kwogera biki bigenda maaso byonna mutiisa balanzi ne munagandi mwagala kisijja kutiisibwa nja kwegala kusigala ku mazima mukulu bwaddeko mu bbala eno olunaku lwajjo ku Dewington Road ebbala gye mutera okubeera nga munjiramu walagi wanyedde omwenge ndowooza n'akabikuka ne kabikuka n'otandika okwogera ebiga bitakwatagana naye ku banno be wanywedde nabo batamivu bano bakubuuziza owaayi nga tuwulira ebigambo bitambulamu mu nkuwo nti omumpembe Nyereko Muhammad alina ekirowoozo eky'okujja ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka 2026 ne bakugamba ekintu ekyo kimanyiiko n'ogamba ne weekanga ono muhozi nno yaddamu bamala okwekanga n'agamba oyo katumala mukozesa emirimu gye tukola ffe nga ffe bwe tunamala mukozesa emirimu gye tukola nja mwekolerako nga nze omuntu kati nno kino mbesi njagala egendere Nyereko Muhammad musajja gwe kaddugala alinga enzinziiri oba sefuliya zino ezifumba kasoli ennamawojjolo oba ezifumba ebiwowoolo wali erukaya njagala kutegeeza ekigambo kimu okulwa nnyo ku nnyumba za landiro tekikufuula nnyinizo n'okulwa mu kiyumba ky'embizi tekikufuula mbizi n'okulwa mu galaji tekikufuula mmotoka oba okusula mu galaji tekikufuula mmotoka bano abantu be bwapankirako tobamanyi bagenda kukozesa nga bakozesa abala naye bakutte information yatandise okutambula nti olina ebirooto era ng'oloota otambula mbuyagala fuuka president wa Uganda ate nga bano bakumanyi bakozesa na information gyengenda okukolako olwaliro nentandikidde ku eno babuuziza ono mumpembe muhozi kanyerugaba about Nserko's intention of standing as a president in 2026 kiyakuzeemu bakiyazzeemu kyekirwano wammanga yagambye koke
bwabanga alina ekigendero ekyokwesibwa okuba president ajja kuwunda bakatumala mukozesa emizannyo gyaffe gino eze kennyini nja mmwejjirawo kitegeeza ki mukulu Nyereko Muhammad mu kyokola kyonna nsuubira nti bano si baganda bo bano si bannyoko fe baganda bo ate ebintu byokola ojja kubanga obitegeera bulungi nnyo kubanga bano bagenda kwejjira ate kennyini yakitegedde yakyogeredde mu bbala ng'amaze okusiimuuka bamaze omuwaakenge avuddeko ekirala Nyereko Muhammad bwagenda bakuwangula akalomo Kampala Central Fred Nyanzi yakuwangula wa Nobu era ffe tumanyi Nyanzi abantu gwe balonda so siggwe mwakola obukodyo bwamwe okufojalinga results niwe flat gwe mupinda bakulangira kubanga tukimanyi ate lunyera nene kyogerako nti okolagana Electoral Commission ne returning officer wa Kampala district okuyisa mba kansala obo yagadde kwe kenyina okuyisaamu which wakikola ne kulolo kyakulemerera n'okozesa state okozesa omulamuzi w'emmengo ne bamuwa ssente zali wakadde w'obukadde 2 bamuwa ssente nakisa statement okuba nti yakulekawo nga Nserigundi Nyanzi yali ayagala baddemu okubala ne mukozesa ssente za state ate nga nazo neewole kuba tolina ssente ne bakulemezaamu lwe twogerera olwaliro luno nti omukulu Frederick Nyanzi Sentamu yatutte omusango mu high court okwemulugunya baddemu tayagala kuddamu kulonda baddemu okola ki baddemu okubala obuluwo obwo oba sinakindi baddemu balangire nti yawangula okusinziira ku bujulizi bwakola ki bwalina olw'okuba nti Nsereko olina obukodyo bungi nnyo omusango lwamaze okuwawabira mu kooti n'otegeezebwa nti bagenda kusamoninga 1 wafulumye eggwanga nga nabo gisimufungize n'ofuluma wetwogera oyinza okuba oli mu America oba oli mu nsi yonna eya Europe gye weekwese kuba toyagala summons but let me tell you this a court oba ssemateeka awa abantu abakunoonya eddembe okukula nga wonna bwe babaagala 1 bagenda twala summons zino ewa speaker Rebecca Kadaga bamuwe mu serving nti member wa member parliament ayitibwa mu court 2 bagenda ku committee kwoli basavinge chairman wa committee 3 bagenda makaago basavinge security officer wakola ku gate okwo 4 bagenda savinga ku media zonna zoliko nga chairman wazo gyogenda gamba nga Natasha Broadcasting Service ku CBS tova ko ne ku BBS no bagenda basavinga ekigendo sembe bagenda kusavinga mawulire tugamente wategedde wa mu Uganda toliimu bade bwa bamuli sebo oyina okujja okusayinga samanizi no tuwazi receivings bakwetaga mu high court omanyi bagamba nti atali kutambulira kusibira wa amenvu Bobo wawangula kye kikuddusa mu gwanga ategende pakuwabide Nsereko please dayi waka olisivinge samonize wagamba nti wangudde mu court mugine mu high court esembayo etuwe ekituufu bo wangula bati wawangula nenga koza kamanye nga koza no webbwa nti sawa yo nemivuyo gyokola bagenda kuba nti bakola ki bakuwangulya mu court mission information eda Nsereko yino Nsereko Muhammad Ameria chambadde Richard Kano Chiza Besije Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga mwef bantu bana mwawereddwa ensimbi buli omu okutandika okwogereza abantu bannupu bonna buli omu waali eyalondebwa mumuze kusaidia omu pembeso tabasiro ndali wa colleges but it is your choice as it referred to our comrades in Nope it is your choice but remember you were elected by citizens of Uganda who need change so it's up to you but remember Museveni doesn't like anyone. He just want to release himself from that pressure. Wakati sawa zino. Katibanga tutandika Chiza Besije bakuwadde sente. Oyina omuntu gogendo zisaamu zitukeje zino okulaga omuntu namutegedde nabagambi. Eyo si kyaliyo kati njagala Victory njagala bategeza nabategedde. Chiza Besije ofunye sente. Aba FDC wabagula ddano bamaliriza. Kati yagala banno bakuwadde sente. Gogendo zisaamu manyi ku video eno kuwayo banagifuna naye ategedde. Era bakubidde simu tuwafunye sente mukolo omuzanyo gw'okugula abana ba Nopu muli baddembe nenjagala gabana ba Nopu ababalonda bantu ate tulina mission ey'okujjako mu 7 ekyo mubamo kimanyi bulungi nenga Nsereko Muhammad Richard Chiza Besije mchala Mary yakyambadde wepo n'omumpe Nyereko Muhammad bano bantu abawereddwa sente okutandika commercializinga nga bagula ba Nopu members bonna naye it's up to them okubagula bate babaguze fe kitutaga Victory nenjagala mweberemu nga bannayuganda abalondebwa bannayuganda bannammwe okuba nti baagala change ekintu ekyo mwali sose mukireka wali ne tupulaninga butya bwe tugenda okujjako omumpembe ono njala bagamba ekigambo kimwe era ngamba sibirira entana ngenda ku program endala Uganda nsi yaffe sente tezikoma kubanga nabadde mu parliament emyaka 3 myaka 2 akyazaagala already muina choice abantu babalonzi ne bakuwa ekifo ogenda ofunira omusalo gwa buli mwezi
ate ngoli public figure or recognized kicho ekyo kutwala kanyewako omumpembe tosera mutolo wakalejeze ate nga kaliko ebibuuzo kaliko answer nyingi nnyo n'okuba nti oyizo butadda mukulabika ko mu parliament oba mu kifo kyonna nga bagenda kwononera erinnya ngenda basaba n'obuwombefu bannange omuntu yena bwakutuukirira ng'avudde ku side ya gavumenti kati jada bagamba official nsereko Muhammad banyereko Muhammad mukozi wa Museveni wa NRM eno aliyo kiguma zange ntekuma mu kyoto oba ntekuma mu kyoto bwesoloze kuma mukumbe mmere ekona kati abantu bamujara boma nti nyereko Muhammad wa NRM justice kama Fredin opposition Ameria kyambadde mukyala wa Museveni wa namba mmeka simanyi bayizo kwa namba 3 wa namba 2 Ameria kyambadde mukyala wa Museveni tiye Charles Peter Mayiga wasanya RDC oyo RDC wa Museveni menge mirimu gyakola mugimanyi nti ye wategedde bulungi nti ye utandikano kiza besi ye mumanyi mulimu gwo wadakola nti ye kati mbabade maidi mirimu gyakola ono bwakutuuka ku ng'akubulira emboozi nga siza kibiina kyo please nkusaba n'obuwombeefu agenda kwononera kaliya yo ate kye wayagalizanga embazi kufuna bwa kansala kufuna bwa meya kufuna bwa chairman wa C3 kufuna bwa chairman wa C5 kufuna member wa parliament ukifunye kicho oyagala bannange ensimbi tezigwa Museveni zagenda okuwanga isemba n'abampembe zigenda kwononera linnya na kumalawo kitiibwa kyo mu public nti oyinza obutaddayo mu kakunguuta konna kakalulu ojja kuba owedde ngenda bawo advice emu 1 muli above 18 2 abantu babalonda 3 abantu bagala change 4 okusalawo kuli gyoli mu ssemateeka kugamba the choice is yours to decide either to defect or to stay with the people but that money is just a trick or a bite ketuyita akanyeba kabateeka kamasu kiri gyoli okkalya oba okkaleka naye mu kkaleka nkubulidde emitendera mwoli kyewali osinga okwagala okufuna bwali bukulembezi wabufuna ne bona ofuna million 1.5 oba 2 buli mwezi nga zibakuwanga kansala ezo sente mu Uganda okufuna omulimu nga guliko application na appointment letter ngofuna million e Kampala batono nnyo abazifuna kati banga wafuna obwa kansala wafuna ba chairman wa C5 oba mayor oba MP sente zikumala tolina sente dazo oyagala ziri sente za musaayi ekisoka zigenda kubeera ka amateeka ziriko ebibuuzo ziriko okuttibwa ziriko buli kimu so sigala ng'oli muntu bulungi nnyo nga toleba bagenda kubuuza na kulya mukama waffe liko na kulamba na Uganda luko eyo badde message yange buwombeefu nenga njagala mutegeera abantu bano wammanga bitandikano kiza besije nyereko Muhammad Ameria kyambadde ne Mayiga Peter wasanya kalori meeting izo nazo bayisamu mu kitegere nti ki kye kibagala okukola so mubere clear nnyo sagala nnyo baga nti mbamalira ebisera kubanga ekyo kibagambye sagala balu isaawo ngenze mass message yansereko ngituusiza ngenze mass okay luli nabagamba bwenti nabagamba nti waliwo ensonga egenda maaso mu Uganda nenga temugitegeera njagala bawa mawulire gano nti omukyala gwe bayita Jovius akando na Hosare gwe bakwatire China n'enjaga kilo 2.5 wetwogerera yafulumye komere China yabamutadde oluvannyuma lwa yumpembere setasana ntomo wakalekezi ne muto we Jerusalem Sarakanda naho okutuka kuzigana aba China era bano babawadde ettaka ebbale mu Bugerere nkiddamu omukyala Jovia Sare akanda nako ali bweru wa komera nenga tannatuka mu Uganda kinzo omuntu alina ku 3 okutuka mu Uganda nenga agenda komawo bamaze otuka kunzirikeziganya era abantu bebbale mu Bugerere bwe muwulira nga batandise bago bakutaka ku kifuba era nga abachina babagenda oditwala mumanye nti yabadde compensation oba mutango gwawereddwayo Salimu Sale ne State House okuta mukyala we Jovia akanda naho Salimu Sale okuba nti ava mu musango gw'enjaga muvanyuma lokola ki okuba nti bayogeraganye ne gavana abachina okuba nti bafunye ettaka libagenda ddiba bali bawadde dali bali obugere bategezeza agreement yawedde Jovia ali wabweru wakomera alinze bulinzi kumwa clearance kuda mu kufuluma nenga omukyala gwe yatambula yamutambuliza kenjaga bambi yo mutwe bagenda gumojjako basobodde kujje wa family nga biki nti bamala kukozesa bukozesa bone bakola ki ne bakulekawo bone bagenda kati omukyala bambi bamukozesa okutambuza enjaga bamuleseeyo Jovia ali bweru after ngamazo kiziganya government ya China bawe taka ebbali mbogere gye basubira okuba nti waliyo golodi waliyo liyenya n'ebigogo gaggibirala era bamuwulira nti kayo batandise okusenda ettaka batandise okuba abantu ku byalo baba wadde ettaka bakkiriziganyiza nabo kitegeeza nti kati ye Jovia ali bweru omuwala yasigale bagenda musalako omutwe abantu bawadde ettaka ebbali mu Bugerere nkiddamu ettaka eryatesiza Jovia Sale ku lw'enjaga liri bbali mu Bugerere bumuwulira bebbali mu Bugerere nga babajjeeko ettaka babagoba ndigendagendako ba China don't ask yourself kyavudde kuki kwadde mutango gwa kutamukyala Jovia oluvannyuma lw'omukwatira ki
olumukwatira China ng'akukusa enjaga kati nno kino tekinako mawano kati nina ekirala kikino nze mass Museveni nagengera ku exposinga paka nga muvudde mu ntebe yaffe mu myezi 2 okuva kati mwezi gumu kati okuva kati ndowooza ngenze mass waliwo kuubagana wakati w'eggwanga erya Canada n'erya Uganda mu ngerigeri entonotono mujjukire nabagamba Canada information wakati wa Uganda ng'eggwanga ne gavumenti ya Canada mu ngeri yokkaana mu nsonga zino wammanga nabagamba nti njagala bagamba nti wetwogera Uganda efuuse enkulungo omutambulizibwa enjaga oba ebiragalalagala mu nsi yonna ng'era buli abatambuza ebiragalalagala bino batuuka nnyo mu ggwanga erya Uganda okufunawo transit oba okufunawo ennyonyi zibongerayo mu nsi yonna n'okuba nti bakolera bizinesi z'ebiragalalagala bwetwogerera wiiki ewedde nabagamba nti waliwo abakungu babiri abakungu ba gavumenti naddala nga bali ku embassy ya Uganda mu Canada abaakwatibwa n'ebizingiriti by'enjaga era ne batwalibwa gavumenti ya Canada okusigala nga abanoonyerezaako. Guess what? Ennyonyi nno ebadde etambulizibwamu ebyamaguzi bino y'ennyonyi ey'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda giyitibwa presidential jet. Nkiddamu. Ennyonyi gye mulaba eyaffe y'eggwanga etambuliramu Mpembe Yoseta Wasira mutano wa Karekizi yaliko president wa Uganda. Abamafia mu gavumenti ye ate nga nkimanyi naye y'omu ku bamafia babadde batambuza enjaga mu wiiki ennyonyi ebadde egenda e Canada emirundi 2 nga ye kennyini taliimu nga bamafia bagikozesa ndowooza order abadde akimanyi era nga Canada ebadde egenda lunyenge batambulirako mpaka luyagudde mu buwufu era nezingako abakungu abamu ku embassy ya Uganda e Canada ne bali awo babiri ne batwala n'ebizingiriti byabwe era bakyakola ki bakyali mu njogerezeganya okuba nti bagenda kuzirisa mawulire galeme kufuluma naye mu nkola y'emu era Omumpembe ono yakubira mukyala Wili Byanyima n'amutegeeza akole ku nsonga ezirimu kufuluma mawulire nga nze bwe sikira mawulire ate nga njagala ensi etegeere oddira otya ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga Abannayuganda gye baagula ku nsimbi empya n'enkadde ez'abamala obwoya ku ntumbwe otandika ogitambulizaamu enjaga sente zimubba tezimala kyekibuuzo era lwaki gavumenti yaffe eggwanga Uganda mwagala lituuka kuteeka ku international level ne passport yaffe ejja kuba tekyasobola kufuna visa mu nsi yonna olw'ensonga gavumenti ekolebwako ebikolobero mujjukire era obuvuyo waliwo wakati w'eggwanga erimu nga batambuza golodi wa Uganda oba mujja mu nsendera muyingiza Uganda era bibuvuyo wetulimu kati Uganda efuuse ensi ezimu oba enkulungo y'ensi etambulizibwamu ebiragabalagala ngene mu State House mu ebiri njala baga nti presidential jet ebadde egenda ngi Canada emirundi 2 mu week ekitabaddeewo era Canada atandika okwekengera presidential jet yenejja neyingira mu Canada neyitamu ebizingiriiti ku VIP nga tebaba kekinze ereeta kibulu lunaku kubanga Museveni si abeera munenga akimanyiko ekibadde mpaka lwe babalidde bakuta bakungu aba era investigation zikyagenda maaso nkimanyi nti omukyala Wili Byanyima ayinza okuba nga y'omu ku bantu abali mu kunegotiatinga deals zino era tuyinza okuba na one point tugenda kusasula ssente empya n'enkadde okubajjukira China ettaka ly'ebbali lya Lugenzi nzija mbagobereza information ettaka ly'ebbali lyakoze eki lya Lugenzi okutajovya Salimusale kati bana abakungu bo bayinza obbalekawo ne basasula ssente n'okkiryalinga air naye kati njagala obbategeeza nti ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda ebadde etambuza enjaga oba ono abadde akimanyi wadde takimanyi nga sikimanyi kyemmanyi ennyonyi etesobola kusituukawo ku kisaawe nga tewali abuziza ennyonyi y'obukulembeze eragaludda nga temuli nnyini yagituulamu ateekeddwa okuba nga kino ekintu abadde akimanyi bw'aba abadde akimanyi kitegeeza eggwanga fu era twetaaga change by all means kati Yoseta Basira ntalo wa Karekezi ensimbi z'ogenda okwonoona ng'osasula bino bintu by'ekisiru sente zemubbi okuva mu 1986 mubba ssente mutuuka okuba nga teggwanga lifuuse kyakulabirako mutandisa okutunda nga kiki kye tuliko mu nsi eno Uganda okuba nti kuba kimanyi ssemwayo kuno kweri Museveni kwoli Janet kwoli n'abakungu mwenda kwe muli muno kwe bali mulaba mwebuuza information eva luddawa ffe twagala ku exposing Museveni ne gavumenti akitegeere nti kiba kibi nnyo okulidinga abantu nga bakoowa kiba kibi nnyo okulwamba okulembeze nga baga nti ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kitegeeza nti ekintu gy'okomo kirwamu naye nga kiriko limiti kwe kirina oba kati kwenende ekintu gy'okomo kirwamu naye nga kirina obudde bwekirina okukoma bw'okirwako ennyo kifuuka ekizibu whereby nti ne bwe bala perfume neebange obudde bwe bugiyiseeko n'ogyekuba eyinza okuleeta skin cancer bwe guba mwenge nga sika kika kya wine gino netunywa sitontomera biki bine guli expired
nekebikoza kuziwedde era kufuukira ekizibu kati n'obukulembeze kasita olwake ennyo otondeka okufuna ekizibu n'ofuuka n'ofunamu ebituli. Museveni w'emyaka 10 singa yavaako oli mabega singa buli kimu kiri bulungi mutandise okugenda mu sikandozi z'enjaga okuba nti first family etunda enjaga first family etunda body organs bino biki betugendamu tuli mu political dilemma mutuza mu drugs mutuza mu body human organs biki bino betugendamu. So awosigenda kulwao ezo sente muzikwate muzitekeyo ne mumanye nti mukali kaddadda bino byonna bigenda kudda ekyo kivuddeko. Bana Uganda njala bateka mu kwerino muzukusa obwongo mutegere parliament gitulina yabafere nabo bayaye nakulwajjo badidde omumpembe eyita inspector general wa police okothochola ne baddamu ne bamu ekisanja kya myaka oba 3 oba 5 okufuka inspector general wa police. Nenga mukimanyi bulungi nnyo okothochola ddame zino kubanika engoye bwere ku maduka ge Kampala tana kyasobola kwogera oli omusajja Lokechi yayogera ne under Muhoozi directives and Museveni. So bodira omusajja tasobola kwogera na mu statement mu public ng'olumu avayo nakyusa statement ze nti enkyayogedde kino oyo batasande kubeera nawo kati okothochola mukulu omukimanyi ofuna omusala naye bwa polisi obuvaamu naye ofuuka mafia then nezireeta omufu abadde atambula gwe balete ku stretch bameka kolombika nti afudde tumusime mutebire ne bamuwa gavana wa Bank of Uganda emyaka emirala 3 tayogesobola na kwogera olubuto olumulingeetu mu yakasasiro amaaso bakanoza taasulewo bamuleese ne bamuyisiza na manju public kubutalegera kikino kibaleese kumulesa omusajja omufu ajja signing contract ya myaka emirala 3 batandika okubasiriza mu omusolo ziggwere waawo. Kati njagala kubuuza banda Uganda mu normal procedures is a procurement tubera n'ebintu ine mitenda mingi nnyo gye tuyitamu okukola ebintu. Omwaka oguwedde Yose tabasira mutano wa Karekezi ne babbi banne olw'okuba nti baali bazimba Tusi dynasty baagenda ne babba ekitundu ekimu ku Congo ne bakifuula nti kyabwe era nga batandika okukolera project nga sente ziva kati Rwanda badde bakyazimbayo bali batandika siteeka sente Rwanda kuziteekayo kati bagenda okulanga sente zikyabamala bulungi emisolo kyavaayo ne bagamba tujje mu parliament tudise parliament ne bannansi tujjeyo omusimbi ogenda okuzimba enguudo mu Congo. Katumba wamala ali ne Kajina ne parliament yonna ne basituka ne bakkiriziganya nti tukwate sente zino tuziwe mu mpembeso yatafasira mutonekeza agenda azimbe enguudo Congo. Naffe ne tulinda parliament ne yetula ne kkiriza ensimbi neziyisa era ne ziweebwayo abaffe. Project eyo ne bwogenda ku gogo gigogolingayo teriyo tekuliko project teriiko tekuli wadde supervising as we speak right now tewali wadde kintu kyonna kyakoleddwako ekitegeeza bano abasajja sente bazibba nga babba sente z'eddwaliro ly'Erubowa nezo sente za muwa musolo remember nga bagamba teri mu 7 project gyayisa mu parliament nga yagala sente nga giregera tuukirira ezo sente z'oluguudo lw'e Congo Katumba wamala njagala oveyo tegeze public ogende mugende ne bannamuule oba mugende na BBC balujazira mutulage oluguudo olwo mwasasulirako sente oba gavumenti ya Uganda zasasulirako sente luluddawa dwawuni zange zasobodde okugenda ke Congo nezimpa information nezingamba ne area eri gazetted okuba nti oluguudo luyitamu tesobola kutuukibwamu muntu due to the conflicts eziriyo kubanga Congo egamba nti Museveni bagwa mu lukwelwe ne babbi banne baagala kutandika ku dividinga Congo batandika ogitwalako ebitundu bagenti ekitundu kyegatta ku nsi gundi kifu nga omugamba nti gundi yawambako ekitundu bwekiti kati ne Museveni banne baali baagala kuwambako kitundu kati ekitundu kirimu conflict Congo ne yazuukuse kati bubanga oluguudo bagenda oddukola maapu gye babalaga buli kimu drone yangambye nti ekitundu kiri unreachable due to the conflicts eziri mu kitundu ekyo parliament mukwata mutya bumbi kundu bw'ensente buli mwezi wayo sente bagende bakole enguudo. Bana Uganda ffe tugera ku makyalo ga musajja wanga simanya abeerewo kuki ezo billions and billions of money zigenda okuba tezigenda kuddibwa abasajja bali mu kubba sereze kwa wazimalawo. Katumba wamala njagala situke encha n'omutwego n'olubutolo n'ebigere simanyi wayita jeno gende Congo ku luguudo lwa signing ko sente n'oziwayo gwe kenyini n'ogamba simanyi Congo tunayo interest simanyi motoka ziyita ezirete byamaguzi simanyi ezingireko. Katumba wamala twagala lunaku lw'enkya genda okwate emmotoka ye wa minister okwate emmotoka kuba ogenda mu kanyonyi ogende otulage mutulage schematics z'ekifo kye mugamba nti mwakolamu oluguudo luno kubanga mwaga project
eri very urgent ate indindi yali yetagisibwa. Twagala Katumba amala by tomorrow morning oba weekend wegwera ketandika olunaku lu Monday nga mutuwadde schematics z'oluguudo olwo mutulage ebituufu mulekere okubba bannayuganda. Dongoni yange yaŋŋambye ekitundu ky'abaganda bagenda kitikamu oluguudo tikisobola kutuukibwamu kaaba omuntu wa bulijjo kubanga kye kitundu ekisingamu conflicts ennyingi bwe yabaine Museveni tasobola kulinnyayo. Kati Rebecca Kadaga ne parliament ejuda bakulembeze simebi kumbi 5 mba namba mukwata mutya sereze gwanga muzi investing watu mutamanyi na question wekiri. You send billions of money ne muziteke jo Rebecca Kadaga totukanga yo. Financial committee tamudi nyanga kwadde nyonyi mugende mu manye sente bagendo ziteka ne musaninga sente zo mu musolo zigende zikole Kongo sente baziba. Yes, the same time era parliament kenyini nekiza ne musa ne mwolo bumbu bwa nsimbi obali $35 bwa dola muzimbedwa lero ali luddawa. Sente ze mwasa ni gobukada 35 bwa dola wabwali bukada 35 wali bumeka wabi 35 bwa dola okuzimba eddwaliro libowa lirirudawa. It's approaching now to 5 years ne tuba tuzimba kyecho nikitabwa tewali wadde omusingi tewali wadde kintu n'ekimu ne mugambo mu government mutu walaga. We are not going to tolerate this nonsense. Mugenda tuko kutandika okutubako ne city president muzitwale muzisingi. Katumba wa mara sebo twagala schematics z'ekifo government bannayuganda sente zibazo mu musolo ne zigende Kongo kola oluguudo luliruddawa. Sente z'eddwaliro liribowa esente ziriruddawa jere tikataha mu 7 sente za TV during coronavirus mwali mu kuwa abana radio sente TV zirirudda radio ziriruddawa. Ngenze kumasa ngamba tegeza nti Uganda katirifuuse ebefuuse entabiro yakuba nti yentabiro gye bakunganiramu ebiragalagala kutambula ensi yonna. Mwelinde bannayuganda passport se batu kwanga bazigoba ku embassy zisinga obungi temwewuunya wansonga government yennyini efuuse y'abayayi abakuba nti bakola ebintu bino okutambuza ebintu mu nsi yonna bajja tuuka kuba batu blockinga nga tusobola genda. Ekyajja obvious alenki bagambye okuba nti bamutadde ettaka bali wadde abakyayina era ebbaale mbogerere so ab'ebbaale mulanga yibagenda mugenda bbala badde kubanga sooner oleeta government yaabwe egenda bbaale mbogerere bumutuukayo nga batandiza obaga bakuttaka abakyayina baali wadde okuta omukyalo ekimu kitegedde. Chachiza Besigye okuba nti yaweereddwa ensimbi okuba nti yeegattako kibinja kigenda okugula abantu ba Nuupu ekyo mukitegedde nkibabuulidde saagala mulooze nti sibagambye. Kyanyeriko Muhammad okuba nti yaweereddwa ensimbi okuba nti atandika okugula abantu ba Nuupu nakyo nkibagaye mukimanyi bulungi nnyo. Yo omulimu gwe kalu kabeerawo alina kunoonya ba independent n'abantu ababa balondeddwa okuwangula ye afuuka bbulooka kubatwala baguza Museveni ekyo mukitegedde naye mu informings ne mugamba nti sooner or later abantu bo kennyini abagenda okuba bakozesa emizannyo gino ate bagenda kwefuulira bakujjewo kubanga kikigenda okuddako ekyo nakyo mukitegedde bulungi. Ekirala samonizo twagala okkiriza ofune samoni zino nga bwe wagamba nti wawangula okkirize mu high court owangule tukulagireko bwereere kubanga katuwatidde ogenda mu high court olw'okuba nti okimanyi. Ensonga endala waliwo diversion etambula gye saagala mugendeko. Weewuunye bw'obanga oyagala genda ofune oba otwala ekirango ky'omwana wo yabuze oba okole ki ku media ze mu Kampala kebere radio station kebere ki. You need to pay a handsome huge of money to get the airplay. Either TV or radio station in Uganda.
Ask yourself, why is it that it's very easy for so-called these public figures abafuna airplay ku TV ezowerere? Njala boy example. Waliwo mwami ono atunulanga ataliwo era ina amaso gamulinga gannawolovu erinnya omuti. Muno mwalina amayuga gamulinga konkome. Omanye konkome mu nkola yalyo lina amayuga naturally. Kati embizi ya nadies gye bayita katolobwama mbale sala kwogera linnya lyayo. Katolobwama musajja mukulu endowooza ya Mungu bokuva bamusalamu ebimu ku bitundu by'omundu by'omu lubuto. Endowooza yakendera yakoggalinga ice cream. Katolobwama akimanyi bulungi nnyo. Bwera agenda mu parliament yajira ku kadi ya DP na wangula kwa abantu balooza nti ategera kumbe bali bawazolo ekyo ne tukimanya n'agenda liraga nti ngende kulya tanaalya naye bamuwabira omusango lwamuga nti yasoma atenga kituufu ayinza okuba nti yasoma kubanga nze saliyo gye yasomera yamuwabira yayina ki yayina ebijulizi olwokuba nti Yesu tamasala mutano wa kale kizeri amaze omukozesa omuzza kusaidia nga mu parliament ayogera yamusindikira omumpembe nyereko Muhammad n'amutwala Dubai ne mu America gye bagenda bakola shopping oyo n'amugula n'amuzza kusaidia mu 7 Katono mubanga abela nti akolera NRM ne indirect nga tebakola ki nga tebamenye no talwa kwa mu parliament era Katono mwamulanga yebulungula yadduka tayagala kutubwa mugwado luli nyina afuluma ono era abadde ku perorianse leko kubanga sente ziva mu state yamukwada mutwali Dubai mu kusubula muyamba lyo palo bumpi bino bulinga ngo bukamula kwete na mutwala kati omwami ono bwe bamuwabira musango mu court omusango ekitufu gwa musigera ino okuvaayo ngamugamba akole ki aveyo omumpembe yose tamasona ntono wakale kizina akubira mulamuzi ali mu court musango na mugamba omusango ogwo temugezane mugusala nti Katolo bakole ki avayo asigale waawo Katolo manasigala mu parliament paka n'olwaliro kati bagenzo okulabanga bayina okufuna diversions nyingi okujja mawulire kwe kukozesa ageni Katolo bakubidde ensereko Muhammad Essimu mugamba gamba musajjawo akole ku mulimu gwaffe ogwokuba nti Lumbuye Kyagulanyi sentamu bw'atakikola ekyo tugenda kuddamu tugamba omulamuzi asala omusango tibakitegeeza Katolo basala omusango nti yali mu parliament bukyamu aba agenda kusasula billions and billions of money zamaze mu parliament kubanga abaddeyo mu bukyamu kati okumujjamu amalala n'emputtu bamukubidde Essimu mugamba sibu jangu ku movement Kyagulanyi sentamu kubanga tukubanja okubeza mu parliament ebbanga eryo lyonna kati njala tegeza public nti omwami obambi simulalu taliko Windows ba Windows yayika yamanyi neche manyi kiri akolya ku pressure okuba nti bamuwangula omusango Museveni namulemezaayo kati okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu ali mu kukola bambi kubanga acha surviving ku busente bwasubira okufuna mu parliament n'akamoto kakabo mu parliament kubanga acha kubanga bamala bagutie mulanti to kyaliyo sente zonna zolidde okuva mu parliament ebbanga lyonna oyino zisasula ate ne yakuwa byo ne musasula omusango ate nga sente takola ki tazirina jjukira ono mwami akeesa lukyanga nko ya mutamivu enkyabeerawo enkyatabeerawo kati jjukira bamusalamuko ku bibwowoolo ebibumba tebikyawera n'obutago tebukyalimu muyinza okuloza nti ayogera okumba omusajja yagendesa alina okuba ali ku TV n'afa ekibangambisa kino kiri kita afunye airplay ku TV bamukavalinga okuba nti Lumbuye Kyagulanyi sentamu not because tamwagala bano baganda betwabagamba nti omuganda bakozesa ensubi no jasigala ngoli muganda oyo mwami nga tandayingira gya bufuzi yali avumirira nya abaganda abenkwe njagala ddeyo ku kaliiso lisono programs yakolanga atandika okufunira obutambi bwe yakolanga na kikati kyali ekyo bwana kivulo kitegeera jakitegeera nti omuganda tebakozesa kubeera musiru wabula gwe kenyini gobero musiru bwobanga wayita Katolo bwama ngoli musajja muganda ng'okimanyi wabagavumiriranga abantu abayina enkwe n'oyimba n'ennyimba ekisolo kye bayita omuntu how dare you naku zino Lumbuye Kyagulanyi sentamu wayimba oluyimba lwe bayita ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga ffe tunaakwesiga tutya kitegeeza abantu abasinga obungi mutuvumisa nti abaganda basiru naye nakyo abantu mbeera basiru kyekisooka ekyokubiri abantu amweyita baganda nga mugera n'ebikokyo ne mugera n'engero mulina ne gye muva n'obuvu n'obudunga mubulina naye nga naturally muli domanti nga muli idol mbwongo temusobola kurezoninga bobanga gwe ali ku CBS nga tunalinga ebyabufuzi oyimba ennyimba ekisolo kye bayita omuntu kyesiganga tewesiganga kiki n'otandika okukola kaliisoliiso nga muvuma abantu abavumirira obuganda kakati saa zino govuma muganda muno that who is fooling who because you are paying the price bakuwangula omusango yose n'agamba lo temugusala muguleke we guli asigale mu parliament kwa tukyamweta kati saa zinjala tegeza public bambi temuvuma muleke asasule ekibi kiyasikira yali mu parliament mbokyamu ne bamuwabira kati bakozeseza nseko namukubira muga manyi kino kyembaga bannange Museveni bwakuwa sente ze ngoli mu opposition akufura yabera ne remote ya sente ze nanyige pesa piu kati babanyiga mapesa era kyembaga baganda banga banu kumwena sente za Museveni ziliko ebiragiro ebikakali kati bubanga Katolo bwama Katolo uswa mala mirezi ekiwowolo kati yalina ko kila ina half
ekibumbe yayinako kilo kati yayina kota obuwowolo takyalina kubanga ne press olumbu asabanga asanga Volkswagen erinya erusozi lwerubaga wali obo wali kugundi mumanyi kugundi wano ku bobango yambuka ova wali kugundi ova katale kemmengo oyambuka ogende ku kulubiri second wali wakasoza awakali okutunga ku is it what kasoza bakayita batyawo kino kye kyambuka ku Mudwaliro baga kino kyambuka kulubiri secondary waliwo backpackers well good bove mengo okirya bwoti waliwo akasozi awakali ku backpackers kati Volkswagen ziliye zedde zisikira emabe ezisikira maaso bweberi nyawe linyessa kati n'omukulu ono alinga Volkswagen esiza maaso katolu bwama kati ekiwowolo tekikyawera bakisalamu kodi yali kilo yafuuka kota ebibumba tebikyawera n'obwongo bizokuba bwafadda kati bakwata yafuna sente bamutuninga pesa pum nyigemu n'ayogera n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yerabirabi yayimba njagala nnyo omuntu avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu remind yourself bikibe wali yogeredda wayimba ekisolo kibayita omuntu kyesika kati gwe kisolo oli kisolo ki nkodomali mu bisolo oli nkodomali mu byennyanja oli ngegge mmale nsumaki nkolongo oba oli kasulubana mu byennyanja kati nkubuuza mu mazike oli kigaya oli kiki kubanga onnema okutegeera entegeerayo omanyi bw'oba ogenda okugera ekintu sooka olifaalinga gy'obaddeko embeera gy'obadde weeyisamu emabegako kati olubwamala mirezi remind yourself 15 years back who they were you are wali oli ki kiki wali oli nakati kyoliwo essaawa zino oyogera ng'omuntu atagenda sulawo wenna olinga ng'aliko yaka amaaso gakanulanga ente erinnya loole gye bakunyera omukira n'ogakanula bw'oti n'ogazza amaaso ng'otiisatiisa abantu tumanyi kikyoli okitegeera oli awo boosinga kubanga wali aserezaamu Museveni okulemeza mu parliament okimanyi omuvubuka yakuwangula omusango era Museveni yakutuuninga kati simanyi kikyoli kituufu mbadde njagala osooka otule wansi nga tonnalumba muganda munno kubanga abantu baliwo batuvumira bakati lwaki ate abaganda balumba muganda munnaabwe not because they are supposed to attack him it's because they are paid to do so ate nga sente baazirya bamaze bayita mu ngeri ya wansi munnange nno Museveni akwetaaga okwogerako naabwe omanyi it's a national matter when you become an honorable you need to negotiate with the government or the president so that you'll be in good terms so then we will take you there to talk to the president but in the actual sense you don't that they are bribing you after bribing you it's him to give you the orders and they know how to act right now you are acting on orders of Museveni to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu everybody knows that so I ask the public please ignore that man because he's paid to be full yayimba olimba lebayita ekisolo kibayita omuntu nga takimanyi nti yagenda ofuuka ekisolo ekyo oba kisolo kimanya ki nkuyita ekisolo kimukulu gwe kenyini guwa biyimba kisolo kibayita omuntu nkuyita ekisolo ki kuba tagana amazike g'ebusitema gakusinga okutegeera kitula mu kolansi nekikuba saluti bwolina bogoya n'okiwa n'otegeera nti kyagala bogoya n'okiwa negwe yayimba ekisolo kibayita omuntu kati gwe ate gw'ovuma muganda munno takupa tosula wasula tomubanja takubanja in fact before nga tanafuuka politician mbali mukola omulimu gwe gumu ate mwana muto kugwe katolo omuyingira emyaka 5 tumanyi oyingira myaka gy'entondo ate kati nze sigenda kunenya just okubaga mbane tegeeza public nti omwami mumuyigiro wali olw'ensonga tokyawera kati buli mvanyuma myezi ebiri oyogenda ku service olinga mmotoka kati nemmotoka Volkswagen katolo bwama WW04 Volkswagen esiza maaso buli mumanye nti kati Windows anaatera okuyiika ate si Apple product ono ali ku Nokia product ten Windows 10 yayiise kati anaatera okuddayo mujja mulanga bamuze mu garage muwanika bamuwanise bamuwanikanga kikere kuno okugulu kubeera eno kulina ani baba balina omusalamu obutaago buno buterezo butungirira okubugatta ku bibumba ku biwowoolo ku nsigo abeeraawo nga bamutunze kugamba alinga obulamu bwe bulinga namungodi buno namungodi bwe twalyanga banyulanyola bwe buti ngotekamu biyinza kati bwati bwafaanana kati omuntu oba alina reasoning capacity nga yatera tabbi oyo mwewuunya ng'entegeera kati byayogera byonna bambi ali tuned mukitegeera bulungi so omwami yote mumuleke just njagadde bategeeza publicly nti omwami ono bamuwabira omusango mu pali bamuwangira omusango mu pali yali mu kyamu era bamuwangula Museveni akuba essimu kati eno gye tuyita tuni ono lutabayisiro mutani wakale kizasinzira mu State House kati njagala ni anvumire Kyagulanyi nti katolo bwa mayali ezange nti ng'anyiga ayita mu nsereko bluetooth
kubanga yamutunda yo sereko yatunda Katolu wa mu State House kali aita mu Bluetooth bolige pesa pu Bluetooth ngemuga Katolu wa maha mukulu agami ndika to ino kulumba Kyagulanyi senda era bwa mukubire simu asoga gamusajja numba wachi banange wachi mu bamugamba wera bidde mukulu mu design information the way chance dedda kale kangende ngatandika gabozi from nowhere so kati ye mwami mukitegedde bulungi temumunenya ensonga lwacha ina airpule kubanga it's a state funded TV zimwa interview aina pule nenga bagambi akalango bulanzi nti akalango bulanzi ku TV nti MC Norman yabulidwa ke mbata ze 5 zalabidwa ke nakule mu kiwunyanga bazitwala ka mitwalo kinana ku bukadde bubiri nkiddamu akalango ku TV ya Uganda okuganti MC Norman ganje mbata ze 5 zabulidde mu kiwunya ne twazirabyeko nga kabaya azitwala akakalango ka mitwalo kinana ku milioni 3 ne weunye ono lwaki bamwadde coverage soka we it's because it's state funded aina play ogenda ku radio station zokuba akalango simanyi jaja penge mugenzi salompasi maybe make unya senyiga kali unyo mutwe mitwalo kinana kakaddo kapulingo lunaku kati weunye ono lwaki aina airplay ku TV buli station mutadeke mubuza it's because a state funded project managed by Nsereko Muhammadi to act like that. So please mbade mbasobwa muleke ayogere byayogera state funded tukimanyi remote bamwangula mu parliament Nsereko yode yalemazo mutundayo kala mugabe wa irumba musajja ngaalumba ne byamulumba tabimanyi kubanga sincerely speaking before Katolu amawajja mu parliament ne nyumba aliye kulimu yokumaliza wakola ozanye emizanyo ku nsino ogimala mu biwandiiko theater ne bati ngundi ne theater bati valley abalimu okugula gwe mwali badde mwaje gulira dda. The problem we have bana Uganda twali mukubera so innovative whereby nti pride theater yandi badde tetwalibwa bati valley theater yandi badde twalibwa olira nairo theater yandi badde tetwalibwa biwologoma mini hall yandi badde tetwalibwa olira na yoro okuba tuli mu state of kwagamaya neba mafia bangi nnyo neba artist abasinga obungi buli mu yefaako rwe listen ne guli neba bali national theater bali bagitwala. It's because we have wicked people in the system. That's why even the music industry over art industry abali bonna buli omu afa ku lubuto lwe nayimbi bampadde bukadde 10 oba bukadde 5 they don't care about the future of the industry. That's the same happens to Katolwama. Right now, yayi abadde mu music industry ne drama industry almost for 25 years. But vale abali mo okugula. Amakago kenyini omaze kuyingira mu parliament okugamaliza nga bakuwa descent. Gali sima kube plaster nga kisaka tesikibe ko jitu kyonna. Omaze kuyingira mu parliament jobologera ngo lidde embizizo ne bisakiro byenkoko noliko jotani ko kubologera ko bantu ngo bavuma. Robert Kyagulanyi govuma ku oyine emyaka 5 plus. The guy is 38, rich and strong and intelligent. We know it that some people you have envy on Robert Kyagulanyi Center mukubanga are more popular than you. If we go to Google and we Google right now is Robert Kyagulanyi Center and Katolubwama. Google we don't know who is Katolubwama. Simple as that. Abakusinze. Asura ku acres and acres inakamba ka. Yali tamanja agenda zimbe nyumba tuzuze ko nabantu abayiro mutwale uwe. Taba yeta chimanyi. Gwe osobola kutuza abantu 10 makago bagenda tulawa. Osobola kutuza abantu 10 makago bagenda tulawa. Kubanga neno ofa tugenda tula ku internet tugenda ku nino theater. Tugenda ku internet ku national theater jigeno kute ko mulambo. Kubanga inyumba tesobola ku accommodate abantu 10. Robert Kyagulanyi Center makaga ga accommodate abantu abawire mitwale 5. Kyagulanyi amakaga accommodating abantu million bagasobola accommodating abantu bagasobola accommodating abantu bawulo mutwalo emitwalo ebiri babeerawo as if he knew kyekigenda okuddawo negwe amakota basobola wadde accommodating abantu 10 ng'ofudde tugenda kutwala ku national theater omanyiro omwana omuto naturally bana Uganda sina baganda bakatuyina envy omuntu abakusinze tetukkiriza ne musajja muno bakusinze omutwe togiyita ngalabi kuba mutu abakusinze ate amagezi gabaga mutu simugejjo. Compare your head and Kyagulanyi's head. Musajja ina akatwe katono ali portable gomuto okulinga ng'empumumpu zine zakayinja naye obwongo zero. Financially Kyagulanyi akusinga ona ikati ogatta ennugu ogatta akasajja kambadde magetsi ogatta obutasoma
towera mu mubiri ebibumba babisalamu ekyokusatu olaba omwana yabayitako nga yakajje banga tuno mwaliwo mwayimba yimba damwa bwandika n'emizannyo mwandika ku birebe n'ebyabaga byali mu kwata kati omwana muyindako obuzibu okitegeera kati njero bagamati mu system ya Uganda ya media TV and radio station ogendo kuba yakarango kamu kikwetagise emitwalo kinana ku milioni 3 ataka ngo bakakubire dakiika emu lwaki ene mbuzi mbola boya bagiwadde media 3 days of Robert Chagula. It's because Bluetooth instead of Muhammad ngakulaga remote controller ne remote controller yose tawasira ntono wakale bamu remote ngakati bamutade mu remote vuma ngavuma kubanga ayina ekibi kyasasulira kye yakola dio copy muchitegede so mukuru Bluetooth kiriza jolo boli mu America twakola kongo utandise okuwogera simanyo woza sumbi Bluetooth komomo Kampala bakuserving okizogere mu high court babanga wangula nyere ko Muhammad Bluetooth mukuru ojja kudda Bluetooth bajja kuserving olimba tanto dugalango oli mu winter bonogera mu high court egena kubadda irema ojja kweruka kati kino nga nfundikira Bobo bugenze njala tegeza mu ndaba kulembeze banufu baganda bange si mutima mbobi byonna ebizebera byokulabira ko mbirabya abalidde sente z'omumpe besa tawasira mutano wakale zingeja abayisiza musagala mberenga mmwe sagala mberenga bo lya sente entono ngazizo bagamba akatali kabbe amagumbo oli osula mu mulyango kitegeeza ki bobolidde ekintu nga kicho kakibe kitono kitya teweekweka era n'amagumbo bolidde mbenyanja amagumbo osobola ogateekawo mu lujja oba osobola osula mu mulyango naye bobanga ebintu biwalidde sibiyo wabbye enkoko ya mulirwana ebyoya ojja gendo sime ekinya enkoko malo gisalako omutono omusaayo biwe mu kinya onebyo biziikeko akebayita akabbe akatali kabbe omusaayo gusalira ku bitooke nebyo nebirekawo n'enfumbe enkoko yange ukitegeera kati mmwe system ya katali kabbe omunagimanya nti sente ezizo zolina zikumala tolulunkanira nyingi ekyatese engalo zino kuba tezenkanankana okitegeera kati bwanga omanyi oli ku lugalo luno tolubirira nnyo buwanvu bwamu kuba tomanyi lwatuukayo bwanga no lusinga obwafu tomanyi lwaki lwatuuka tomanyi luno lumpi tomanyi lwaki lwatuukayo tomanyi lwaki luno lumpi naye nga buli lumu lulina function lukola bulungi nnyo kyenjagala bategeeza lya katono nga kako dani okulunkanira ebingi ebigenda okukuleetera ebizibu bwobadde obubaka bwange era obusembe bwo buno mu system y'ebyobufuzi ey'okufuuka malaaya tolowooza nti sente zebakuwadde zina gye zigenda okutwala okujjako credibility mu public n'okuba nti togenda kuddamu okufuna mirembe mu nsi yo kubanga ye abakuguze abakimanyi nti yakuguze buguzi talina mugaso kyakwagaza agenda kukozesa bukozesa mujjukire family etufuga eyabagwira abanyarwanda abatutwalako ensi yaffe gye baagala okusaanyizaawo ddala bo tebalina gwe baagala mu nsi muno baagala bakozesa bukozesa mu system y'okukozesa balina n'eddembe okujjawo ng'ogenda kwasa manyi ne baga oyo asooka aveewo ne bakujjawo tolina kyogenda bagamba ekyo njala mukimanye ng'abantu bakulu bana byabufuzi mubadde mu byobufuzi bya Uganda bimanyi bantu bangi abagudde ne bavaawo olw'obusimbi obutono temuna gye bugenda kutwala n'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti ensimbi more money mu luzungu nga ndi more money more problems mugende mu oluyimba lw'omugenzi Notorious B.I.G. lwe yayimba n'agamba nti more money more problems ekivundulwa gy'okoma okuba n'ensimbi ennyingi n'ebizibu ebingi gye bikwoyolekera naye mu nkola ey'okufuna ensimbi ennyingi njagala bawaayo ekyokulabirako kimu ne bwoba nga muli mu famire nga mulinamu omuntu ebasukuluma okufuna ensimbi ng'azina ziringa zitotogana nga bukolwa omuntu oyo alina ebikolwa ebikyamu byakola bimufunisa ensimbi ezo ate era mwegendere enjogera y'abantu abalina ssente ayogera kimu nze tonsobola tomanyi gye najja nsimbi when you hear such statement nze tonsobola tomanyi gye najja nsimbi nkwata mpola dusa obulamu bwo buli muntu alina ensimbi ezisuka mu z'amateeka taba mwangu so to control yourself please essaawa zino nze Lumbuye nina emirembe ndya akatogo kange ndya obumonde bwange n'omucere gwange nendya neneebaka nempanika amago neŋŋamba Allah olunaku lwontwala gwomanyi nenze wendi nina emirembe yo sente abasula mutono wakalekyera era sente nezimu tamanyi gye ziri asooka nemerako ne mu lujja lwa state house n'atunula ebire kubanga yakola emikago n'emizimu n'emisambo egimu tagimanya gaabyo naye ng'amanyi nti obudde bwonna bugigenda n'atunula bw'ati because of the greediness
n'atuna bw'ati dakika abiri atuna mu bbanga tena gwayogera naye gyobera nti ayide munyezi yateekayo mu bbanga ziyateekayo zalina ziraba kikulazaawa Janet yajjanga ayina empale emu ate limu ekituli kasikati ne bugalo bye bwayambala esaazi natufuukidde ekizibu ayina malls ayina mataka ayina ebizimbe still kyayagala sente mukyavira ti mubaye batira abaana babadi kubanga sente more money more problem njala baga abaganda bangi abantu abalina sente zibamala nga balina emirembe bangi nnyo gwe tulowooza nti omuntu avuga V8 talina mirembe kusinga muntu avuga V8 kiddemu omuntu avuga V8 nga ze sente zaalina waalina essanyu lingi nnyo n'okusinga avuga V8 naye ng'erimu emisambo agisamirira mulimu amayembe mulimu ebiteega osula mu mizigo gumu ebiri kisenge na ddiro wagyezimbira osinga omuntu alina bangalwe muyana naye nga bangalwe etudemu emirambo gy'abantu ne sente yatirako abantu okufuna sente ezo oba olina emirembe kitwale mu maanyi ga Mukama era kitegeere omuntu alina omulimu ng'ofuna emitwalo 3 omwezi nga tekuli sente enzibe olina emirembe okusinga omuntu afuna milioni 2 nga yasayinize voucher n'afera abantu nga azibbe nga kyabagenda mugoba ku mulimu olina emirembe mumbulira abakyala abali kuno mwenna omusajja omugagga nga alina sente abatakubala mu magezi ne mission zakola ezimu tosobola zima ina baga nti agenze kiro okukola saa 9 tomanya mulimu gwagenda okukola kubanga sente zimuyitaba tulina omusajja yalina sente empya n'enkadde waffe emiti yana gubayita nkato yera atunde mwanyi mu Uganda era nga amanyikiddwa zigoti kato zigofi netwawuliranga stories etwalinaako nti bazaali ntuufu nti yasadde okumwana okufuna ensimbi naye nga zigoti n'emmotoka ku saa 10 ez'ekiro zitwale mwanyi zigoti nga teyeebaka alina ebimu banja nti yabatta kufuna nsimbi that's the kind of situation abagagga gye balimu teweegomba ng'ekyo eno message njagala egendera abakulembeze ba Nuupu mwenna abalondebwa bapya more money more problems right now muri muddembe ne babagezaako baseducing batula mu categories abali kaloli wasanya Charles Peter Mayiga ine emirembe nga akafuka katikiro olwayingira mu system ya more money more problems he's having more problems ne wamutasulawo atambula kiralinga basezi for what use you had peace ngokyayagala abaganda baganda bakwagala the moment you left you betrayed the baganda now you're in shit oli mbuso butagambika Liya katono ng'omanyike kako kolanga omuddo olienga omuddo kolanga omwami olienga omwami sente empikirire sente eziriko obukwakulizo zibambi nnyo remember teri muntu afuna sente zisuka mu zaatamanyi zivudde nga takozeseza bintu bino wammanga bw'aba teyagula mayembe gazisomba aba yazittirako omuntu bw'aba teyazitirako omuntu zibaako ebyokoola ebyokola bino bisasula bitya gwe ng'omuntu ogenda n'osaba sente mu bizimu ebyo mu misambu emikyamu emisambu bwe giba gikola assignment ziwa sente gwe ng'omuntu gwe goba wa sente bw'ofa olwaleero gwe teri mwana bwo mukazi wo muganda wa Luganda agenda twala chance eyo ebyobugagga bikoma ku gwe believe or not take my note accept or deny it buli muntu alina sente nga zirimu okuyiwa omusaayi oba ebyobuwangwa oba ebyawongo sente ziba za muntu oyekka ask big mwebuuze ebibuuzo lwaki abagagga basinga omungi moment lwafa banka zijja ne zibanja abatema ne bajja ne basika buli kimu ekigenda kubanga emisambu endagaano ziyakola n'emisambu ezo sente baziwaye ng'omuntu examples zino abantu abo okugenda okusaba sente ezo bawaayo ab'eŋŋanda zaabwe abaana baabwe mikwano gyabwe muwulira ku kyalo gundi banne mwana yafudde from nowhere amayembe ga gundi gamunywedde zezo sente gundi mukwano gwe yafudde mu ngeri tategereka amayembe gaba gamunywedde kubanga gaba gasaba saddaaka zaako buli kaseera now you remember in the process esente ziriko emizimu egyo b'amayembe gasembayo nga galiddewo gwe gennyini kuba goba osembye olw'ensonga oba tokyalina saddaaka zogenda gawa do you copy Obanje fune topic namba basomese ku sente zino zimuloza ati quick money
quick money mubi, more money, more problems. You found someone gomali ku level yomunga ina sente mpitiri, but when you sit down and hear the story kwata kunoga tufude. Mikwano je jifa mysteriously, abane bafa mysteriously, family members bafa mysterious, but each person just sacrificing afuna more money. But himself, yengo mutaba na mirembe. Dressing code eberawo, tategerekeka, byayogere bikwatagana, bakambwe nya tuka munda bikanokuttaga nzisubulu kutta because of money. But the moment lwafa, buli kintu kisanawo kubanga emisambwa yakola na jendagano emizimu sente bazi waye. Stani tabanja. Sitani tatuma muntu kumubanjiza, Stani yebanjiza, sente za Stani muziveeko. Sente za Museveni muziveeko kuba zirimu amastani. This message goes all direct to all elected noob leaders from LC3 to Member of Parliament. Please, I beg you kindly, don't betray our party because of the certain money. More money, more problems. The more you get more money, the more you get more problems. Which problems? I can give you a live example. You see right now, Katolu Bwama is abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu because he received a bribe money from Yosef Tabasura, the son of Karekezi, through his Bluetooth and Sereko Muhammad. Right now is abusing Bobby Wine, but if you sit down and ask him, why are you abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu, he can't even give you the answer. Wano tamubanja, Ferita Sula Wasula, 4. Taina bifu ya inaombo ba inachino. No, it's because sente za chibi. Ndoza nemwe mbalekera wano mugende mu mulemu tusinkane nchya mu bimuli mulange mengo twogere ku nsonga kubanga aliwo abantu batategera bintu bino jarabbi banyonyola bulungi bitegere era tuwegomba nga musajja gola nti mugagga ngali awo mugagga tumanyi lwaki lwaki yasirikira lwaki mukambwe nnyo waliwo bintu bino okutegeera abasajja abagagga tebebaka tebebaka chechi bagana okubaka ngwe kali kankubuza nga sina maliriza nina mitwalo jange 10 ja Uganda sibamanja lenti bamanja kiti wali amanja school fees nganji nebaka n'enfuluta ne katonda nankubira jamu ndi Lumbuye bayi nange mga bayi katonda waliwo omusajja ina millions and millions of account teyebaka sa 10 za kiravuga motoka dena deria bera ne tavela luludu aina ne kisenge kyabera mu njuye nga tewali akikirizwa mu kiyingiramu tava masabo ajja kukuta n'ebintu tebebaka such life no chofuna nti abakazi nze muntu gwentya ku nsiku no tola nti ntya katonda ne kabaka kuba bazadde bo katonda yabatwala mu nsiku no ntya katonda ntya bazadde bange ne Ssaabasajja Kabaka be bantu aba katonda bazadde bange ne Ssaabasajja Kabaka owokuna gwentya ye muntu gubayita omukazi. I fear women and I respect women on this planet Earth. Ntya katonda Ssaabasajja Kabaka bazadde bange omuntu gwensembayo kutya go bayita nakabutuzi omukazi mbatya kubanga you are heroes. No sura mu nyingo okimanyi omusajja omutemu mobyatta abantu no mukulisayo kulikayo baby no mwemmeri naali nagenda natta nakomawo no bera mu njunga enjuga gadde erimu amayembe gakuba n'endulu ekiro twagala mulala wako lya tuze mukazi no sirika ngo live happy nengo omusajja manyi ngomayi walone secret room mu mansion yeyo musajja wagenda nasambirira ekiro no sigala ngo otula ku dining oli emberenze jajjamba kyabakazi
nze mbatya mbabulira abantu benja Katonda bazadde bange kabaka n'ekisolo kibayita omukazi. May God bless you women. Muri bakazi nnyo. Nowulira ng'enju yeggula ekuba emizi n'ekuba enzigi n'ezizza eno enju yeekuba naye nga muri mu mansioni. Omwana we asooka ne bamuzaala n'afuuka zonto. Owookubiri n'omuzaala ne bamulya n'osigalawo ng'omukazi ogumye. Oli mukazi nze abakazi mbatya. Abakazi mbatya. Abakazi muri bazira. N'ebintu besobola gumiikiriza. Olaba atugabo gambe nti awo empologoma eyitawo saabwe eziti nesiitawo. Ne batuga nti omusajja muloga alina amayembe. N'embangu z'opoloti nkeera nkya gitunda. Kuba mmanyi amayembe gwoba alina amayembe bwe abaana bwe mbazaala bagenda balya omu ku omu. Ekyo kyo nkimanyi. Sirina na mulogo. Era kasabanga nti oyo mulogo. Nsobola okulira n'omusawo Muganda nga mmanyi nti Muganda alina empewo zeewaabwe entuufu. Naye mbu musawo Muganda musamiza alina amayembe sibeerawo wallaahi sipangisaawo. Sisulawo. Nze sisulawo nawe tebakulya sini abakazi muri bazira. Nywera omusajja nga sente nawe tomanyi source of his income nenga wooli ogumye. Mbatya. Kati njala bagamba 90% of the rich guys in Kampala they believe in witchcraft. 90% of the rich men and women in Kampala they believe in witchcraft. Take it or leave it. 90% of the rich men and women in Kampala or in Uganda they practice witchcraft on daily basis, and they sacrifice their families, their friends, their neighbors to get the rich. But I'm just reminding each and every one, please use the small thing you have and stay in peace. Abakazi mwasala wo mitima gyakaluba. Zabakazi mbatya. Mukama bankuumire kanve wano bate bankuba amayinja kubali batandise okunyiiga. Abakazi mbatya mwasala wo kanve wante mukuba amayinja. Naye abakazi kazi nze mbatya. Mukama bankuumire mweraba. Abakyala muri bazira.